Gibadde miranga na biwoobe ku kyalo Buweri ekisangibwa mu disitulikiti y'e Sironko. Abakungubazi kw'ossa n'ab'enganda z'omugenzi Gongodyo bwe babadde beetabye mu kuziika. Sanduuko omubadde omubiri gw'omugenzi ebadde esituddwa bannabyamizannyo banne okuva mu rugby. Abamu ku bannabyamizannyo bano balemereddwa n'okwogera eri abakungubazi era obwedda abasinga amaziga gabayita mu buyisi. Ate abalala abasobodde okwogerako eri abakungubazi omugenzi bamwogeddeko ng'abadde omuntu mulamu, omukozi atayagaliza buli muntu ng'abamuse bamulanze bwemage. Everyone knows him differently. I have gotten a chance to know Sydney as a player, as a teammate, as a coach, as a friend. So I know Sydney in very many things. We built a tough relationship, a hard one, me and Sydney, that only time can tell if the memories will fade away. It's really so sad to speak on this day. Ivan Masabe yaliko omutendesi wa rugby basabye omukulembeze w'eggwanga abonereza abantu abasse munnaabwe mu lujjudde nga bwe bakola ku musango gw'okero. Your Excellency, on behalf of the youth of Mbale City, on behalf of the youth of Bugisu, we humbly request you that you accord our young brother the same community-based system of justice that was offered when our children were murdered in Gaba. Bannaddiini abakulembeddemu okusabira omugenzi bakubirizza abantu naddala abavubuka okuba abeegendereza mu bantu okwewala ebikolwa nga bino ebyatuusiddwa ku munnaabwe. Kaliko akakugenda nga kwegenderezere naabi. Oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gugalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe. Ate abagoba ba boda nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Frank Mawejje bategeezeza nga bwe bagenda okwegatta ku poliisi okulaba nga bagiyambako mu kunoonya bannaabwe abaakoze ekikolwa kino eky'obutemu. Ffe ng'abakulembeze awenjogerera twatandika dda okuva ennaku z'omwezi nga 5 omukulu munnaffe yatuusibwako obulabe twatandikirawo okukolagana ne poliisi okulaba nga buli yabadde mu kikolwa ekyo akwatibwa era avunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Bano bagamba kyennyamiza okulaba nga bannaabwe buli lukya basiiwuuka empisa nga kino kye kyawaliriza n'abantu abamu okukyawa omulimu gwabwe. Naye mu mulimu gwaffe tulinamu groups z'ababodaboda abamala gakola obumenyi bw'amateeka naddala mob justice awatali wadde kwebuuza oli n'asanga abantu n'akuba bukubi. Ffe tugamba it's high time such acts to stop. Bino we bijjidde ng'abantu 8 be baakakwatibwa poliisi ku by'okutta munnabyamizannyo ono.